Yes, Red Zone TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bw'etambula era nga bwe bifaanana okuva mu Parliament wetwogerera essaawa zino zennyini wenkoledde akatambi kano ng'omulambo gwa Ssegirinya Muhammad kati omugenzi gumaze okubeera nga gutuusibwa mu Parliament okubeera nga bamusabira bamusiibula mu nsiibulo y'ekitiibwa ng'abadde omubaka wa Parliament era ne ttiimu yonna ey'ababaka ba Parliament okuva mu kibiina ekya National Unity Platform kyabadde alimu nabo baatuuse dda wabula waliwo wano momenti gyenjagala okuba nga nkulaga esinze okuleeta ensasagge naddala mu Parliament ng'omulambo gwa Ssegirinya gutuusiddwa. Bwe gubadde gutuusibwa ku Parliament wabaddewo okukuba bbandi ng'era bulijjo bw'omanyi omubaka wa Parliament yenna nga bamutwala mu Parliament waliwo embeera ebadde etali ya bulijjo gwa mpuliriza. Mu Parliament munda waliwo ekifo ekitegekebwa wano wabbali we baba bagenda okuteeka mayiti wabaawo sayidi emu nga yaba minisita bokka, cabinet ministers. Wabula ekisinze okuba nga kyewuunyisa nti ba minisita tekuli n'omu asobodde kubeera nga alabika. Abamu ku babaka ba Parliament batandise okuba nga bateekawo ebibuuzo eby'okumukumu nga beebuuza ba minisita bano bakkaanyizza kimu nti bonna baleme kujja oba waliwo ekitali kituufu. Njagala kubeera nga nkulaga embeera eno gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV wabula abasajja batandise okuba nga bateekawo embeera. Abamu ku babaka aba Parliament naddala abali ku ludda oluvuganya batandise okuba nga bateekawo ebimu ku bibuuzo ebiyinza okuba nga byebuuzibwa ku nsonga eno. Awo olaba nsonze kati wakalu wazibu naye nga ababaka ba minisita abatuula ku cabinet kyoyinza okuyita cabinet ministers babadde balina okuba nga batuula mu kifo ekyo wabula ekifo ekyo kikalu wetwogerera essaawa zino zennyini. Abamu ku babaka b'oludda oluvuganya batandise okuba nga bateekawo embeerera nga beebuuza ba minisita tugambe nti balina akakwate ku nfa ya Ssegirinya, balina kye bamanyi ku nfa ya Ssegirinya ye ebyokuziika tugenda mmuziika nga mubaka wa Parliament oba nga muntu wa bulijjo. Lwaki cabinet ministers tebasobodde kubeera nga bajja? Bibuno ku bibuuzo ebyebuuziddwa ababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya. Ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform abasuze wali ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule nga bakuyita kubagiza nga bakubagiza ab'eŋŋanda za Ssegirinya Muhammad bamaze okubeera nga batuuka mu Parliament. Njagala kuba nga nkulaga embeera nga bweyimiridde omulambo gumaze okuba nga gutuusibwa. Honorable Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi amaze okuba nga naye atuuka naye gatta ku babaka banne. Ndabyeko Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya naye amaze okubeera nga atuuka. President w'ekibiina kya National Unity Platform tetunnaba kumanya oba agenda kujja wano okubeerawo oba bigenda kubeera bitya naye yonna embeera nga bwegenda okuba weekuumire ku mukutu ogwa Red Zone TV byonna ogenda kuba ng'obifuna. Ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa ku nsonga eno wabula nze wano ku mukutu ogwa Red Zone TV byonna ogenda kuba nga ate obifuna bw'oba tannaba kuba ng'osubscribinga kikole tugenda kuba nga ate tutambula ffenna. Embeera bw'eti bw'eri Ssegirinya mulambo gwa Ssegirinya nga gutuusibwa ku Parliament okubeera nga ate bamusabira n'okumusiibula mu ngeri ey'enjawulo.
And they are arrangements to the family of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.